bamuyita Spice Diana. Spice Diana lunaku lwabadde lwa mukaaga enteekateeka ekivvulu kyaddawo ku Labamba e Bukomansimbi. Ekivvulu kino kyatambudde bulungi naye ku nsonga z'omuyimbi Spice ye tezaatambudde bulungi olw'ensonga yafunye okusika omuguwa wakati n'abategese n'ab'ekifo mu nteekateeka eyo. Era obutambi walabi ku mutimbagano bwonna bwabadde buva Bukomansimbi ng'omukyalo ono agamba akasente ke teyakafunye ka balansi kati nno ekyasinze okuba ate ffe nga kitukuba ewala y'endongo yaffe gye bayita Wajjayo Sound yabadde ekoze ku mukolo ogwo. Spice Diana n'asituka ne kompyuta ne toopu awo nno embeera n'eba nga sinnambulukufu wadde n'akamu. T-Pro system mufunyeeko wa Wajjayo, ttiimu ya Spice Diana ngifunyeeko n'eteekateeka yonna ogenda kuwulira embeera yabadde etya. Omutegesi w'ekivvulu twatandikidde wano. Nega basaba ne wanyowa akati kanvugabire. Akati ekiriwo kiriwo ekisi basaba ne wanyowa onsensemusi. Nsaba munsonyiwe ebintu nga bibala bubire bikola ki nebitabukako okuwuliriza nga bibala buki nebitabukako nebitegeka minene nnyo nga sinkola ki nga sibisobola muwulira naye mukkirize ajja ku stage omukola ki bwe mwaniriza bwe mulaba talinnye ku stage mumanya ze namuwaziridde ze muwadde azikoze ki aziganye teekayo ziniti kireke kale kati embeera bwe yabadde Spice Diana ensonga zonna nga bwe zaatambudde okusinziira ku management ya Spice Diana yategeezezzaako nti Spice wadde bamuganye n'okuyingira nga bamugamba wakiri ayimbeyo oluyimba lumu kubanga akasente kabadde tekawoze okusinziira ku management eya Spice. Kati wano ye namukwaya yabadde atabuse wulira. Buli ali wano tewali ayingiridde bwereere. Okitegeera manager w'ekifo kino tumaze essaawa 2 nga twogerezeganya ng'abantu. Kubanga ndi mulimu guno ngutegeera ate ndi muntu ali understanding. Nze ntegeera bulungi. Naye nga sinafuna ssente zange omanyi batisiza n'okunzikalira badde banzikaliddeyo nga tebaagala ate nnyimbe nze gwe baalanga nzitye mbayimbire banzikalira bweru wa geeti mwe mube nga muweddeyo nze ŋŋende bagambe Spice yayimbidde bantu be ekyo nkiganye era lwampaka nzize nnyimbe kitegeera kaakati leero oba nfa ŋŋenda kufiira wano yagambye agenda kufiira Bukomansimbi. Spice Diana wulira gwe nze ndi mukazi wa ddembe naye ndi muzibu kubanga nakulira mu ghetto nakuziwa single mother ndikana kambaata neera ndizanzika kaakati ndi mukazi mwangu nnyo okusinzira bwonkutte kati nva wano n'emizindaalo gino egijja mu ssente z'emmanja kati leero mugenda kunzitira wano okitegeera kanyimbe endongo yonna eggweyo nga sinnava wano ku siteegi management y'ekifo kino abambukinga njagala balansi wange okitegeera ina abakozi n'abaana bendabirira. Spice Diana gwe kye yeekoze Bukomansimbi. Oli mukyala munnange ssaawa 8 oli mu mpewo ŋŋanze empewo ekommose nga nzija wano eno njagala ezange nze namukwaya Hajara Spice Diana era ebigambo byange ebisembayo bye bino kuba sigenda kuddamu kubyogera naye bwe tuba tufuluma wano eno nga tebanampa balansi wange buli omu kyayagala ofuluma nakyo fuluma nakyo. Spice Diana sente ng'etabuse okitegeera mwononya omulimu gwaffe imba kuvuga motoka n'engenda mwandinyigidde nze buli eyazze okulaba nze yandinyigidde Spice mwana nandikomyewo eno bayimbira sandikomyewo ate nga njagala n'olulala nkomewo kubanga muli bantu baffe tusooke tubeere bakakamu. kale Spice Diana
awo nno sigwe mulundi ogusoose kati ndowooza myaka ng'esatu kwena Spice Diana ali ku street jam e Masaka yayogera ati awulira otegeera lwaki mbasisasulwa mutima lwaki otuyisangamu amaaso eddoboozi lyange lifudde kubanga mwana ndi ku haso wano wendya ku stage wendi omuntu aba asasudde ssente ye lwaki obeera totusasula naffe ne tufuna mu kyetuteekamu amaanyi mvuze emmotoka okuva e Kampala okutoyimbira bannamasaka kuba mwana munjagala awo yali ku street jam mu kibuga Masaka nga baganye okumusasula kati yabadde bukoma nsimbi bangi beebuuza nti oba okuva yatabuka ne manager Roger nga talina management agamba ye ne Roger we yabeererawo yali ebya ssente nga tasaaga nakubiddeko ttiimu ya abawajjayo sound y'endongo eyo omukulu T-Pro system eyo kompyuta gye walabye ku mutimbagano nga bagitwala namukubiddeko T-Pro system kwe kunnyonnyola embeera yabadde etya ebyuma byaffe tubifuna tutya awulira waliwo omwana omutegesi MCDM ebukoma nsimbi kati ategese show ye dabye kati yapangise ebyuma byange n'atwala okukola kulabamba ebukoma nsimbi ne tukkaanya sente ze twakkaanya tukola show netambula netuuka n'ampasi balansi simubanja naye wabaddewo ensasagga oluvannyuma muyimbi Spice Diana bwe yazze ku stage n'awamba ebyuma byange mu kuwamba ebyuma byange yabadde n'obutakkaanya nti abanja balansi omutegesi teyamuwadde balansi we kati yazze ayimbe mu balansi Kampala naye ne boogera negaaaabiroza nga agamba batalina ssente oba yadduse ne yeekweka awo sakitegedde wanze nakuddeyo olwedde ku show T-Pro system akyatubuulira bankubira esimu ne baŋŋamba presidenti ebyuma byo nimbabuuza entakuliva ku ki bagamba abadde ali mu kubanja balansi mwana yankubidde esimu ne mugamba ate balansi amubanja ffe bategese ekivulu ffe bakitegese nagamba mbwe kyetagala kumanya ye fe ab'ebyuma tukwatagane n'omutegesi wa sente ze atuddiza ebyuma byaffe kati ekintu ekyo ne kinneewuunyisa nnyo naye nga nze njagala okukiryalinga anti nno siffe twabadde abategesi b'ekivvulu ba service provider twatutteyo byuma twatutteyo bagenda kukola kati kyembuuza ebyo baatutte kikinaki ebyuma baatutte kompyuta full set n'atwalirako microphone natwalirako n'endaalo ogiwulidde T-Pro mubuuzizaako bw'ayogeddeko ne management ya Spice Diana kiri kitya nayogeddeko ne manager wa Spice ekiro naŋŋamba nti ayogeddeko ne gundi ayogeddeko ne management y'ekifo namugamba nti bagenda kuba bawa mambo management egenda basente egenda basasula balance bwe babadde babanje tebanziriza ebyuma byange ne balance yabadde mmeke okutwala ebyuma ebyo byonna balance oyo saamutegedde bulungi naye nga kale ye T-Pro system owajjayo ebyuma Spice naye byawambye bonna babadde bazze kola kati awo omusango Spice Diana nenge enteekateeka zikyagenda mu maaso gikyakolebwa tulabe nga tununula emizindaalo egyo egya T-Pro system njogeddeko ne ttiimu ya Spice Diana bwe twogedde naye bali ku ttiimu ya Spice batugamba bwe bati embeera nengejja papiza nabadde mayi bwekitazikutte mulusabusa musanvu okwasa omuyitakunya stage nga tunamuwa sente ze era bwe kiri tamutuseeko nankubira amasimu mutuuseewa wenamukubidde sinyasime mugamba ntuuse ku kifo kwennyini nga nayitamu n'abuuka nadduka kuba amasimu ngaotalikako ate nomugamba papalansoindi agenda mpobudde gwensokamwanza kiikaana kuba amasimu talikako wekwezibwa ate nanyini ekifo bekobaline baani awo ne batwala sente kati embeera bwe yabadde mbuuziza ttiimu ya Spice nti sente mmeka ezo ezabatwaziza kompyuta ya T-Pro wajjayo
angamba nti miliyoni zabadde 3 ulira okukosa abantu bamulabye pano era kyabayambye kwa babadde kugenda kuwona ekifo ky'omusajja kituufu ate omusango ogudde waffe yayima nemukola kyangu kumpe omwampu kisambumu agwadenga mu 10+ tubalansi waffe yabadde mutono gwabadde alina okutuba miliyoni 3 omusajja Jonathan nga yadduse eddaye nani nkifaakanya agamba mukole ekintu kimu gamba ddala ayimbe akayimba kamu abakakanya agende imagine ddala ng'omuntu omusitudde ku branding ddala n'okisitudde ku Kampala ndi tasobola kuyimba luyimba lumu ddala amazima kiba n'abantu n'ababadde kusayidi ye yababuuziza muyingiridde bwereere embeera tusasudde kati kale mubuuzizza ku byuma byaffe ebyawajjaayo enteekateeka egenda kubeera etya atugambye bw'ati ate ffe tumanyi wobeera gweolina kyomanyi oba tolina kyomanyi yange ebintu byabwe bijja kugaddizibwa kati ngamba bo balina kukola batya ab'ebidongo abo bakwatagana ne promota kubanze bankuddeko ekiresi nga tuvaayo enyini baba ekifombo tugenda baasente amaye era ebintu mbitugeko tuwe sente ebintu ebibite nakyabyetaaga ki koti nyingi shozi nyingi nnyo naye abantu tebalinawo sente basoma biyimba nemugwawo bulungi ne promota waali naye ekibi nnyo omuntu okukutegeeza n'otuuka ku venue ng'atuukawo ng'ate alina n'abantu n'addukawo ng'ate n'engeri gye boogeramu kale tematiza abayinza enjogera neetaagayo asonga mu munne sente gwabazodde musente mwabazodde musente kati nga bali awo batyo omuntu ababaze mu kitiro mwabaze sampa mpaka kisaazimunanga plus nogamuna sente mmeka tuyimbe basirisawo kati olwo yadduse manya kati ebidda birina kuba bya kibuli kale yembeera bwe yatambudde sadde Bukomansimbi enteekateeka bwe yatambudde aya basi